me a leader. Eno de ilunganya jatela. I am an enemy. Atie jadegi padano. Of the people. Jadegi padano inugi. I am Ekiri. Webukeredde enkya y'olunaku olwaleero ng'amagye ne poliisi byebulunguludde ekibuga Kampala kyonna. Newankubadde nga babadde bangi era nga bateevunyanga munyeera, tekigaanye basuubuzi genda maaso na kwekalakaasa. Abasuubuzi mu kibuga Kampala baganye okugulawo amaduuka gaabwe. Emu ku nsonga gye bawa gwe musolo gwakabateekebwako omupya ogumanyiddwa nga infrays. Omusolo ogwo gwongedde okubeera ng'oboolyawo gugatta abasuubuzi bonna okuvaayo n'eddoboozi limu ne beekalakaasa. Mu ngeri y'emu, Robert Kyagulanyi Ssentamu, omukulembeze wa National Unity Platform, yavaayo dda n'ayogera ekigambo kino. Situmanyi abamu bakitwala batya, naye yategeeza nti kino buli omu ajja kukiwulira oba mujja kukiwulira. Ekigambo kino kyalimu ebintu bingi. Nti bw'obeera ng'olaba waliwo gwe banyigiriza, gwe nodde n'ebbali n'ogamba nti banyigiriza oyo, linda kijjeewuwo. Abasuubuzi bamaze ebbanga nga baagala okusinkana General Museveni naye nga tebamusinkana. Ku luno yakkiriza okubasinkana, wabula nga sinkanamu bakulu abalala abasuubuzi kye baagaanye. Ebimu ku bitongole ebigenda maaso n'okubeera ng'oboolyawo bigenze mu kwediima kuno kwe kuli ekitwala abasuubuzi mu ggwanga Uganda ekyakasiita kw'ossa n'ekimanyiddwa nga futa. Mpuliriza, byonna nga bigenda maaso, njagala tusooke twebuuzeemu. Eggwanga Uganda ku mulembe gwa Idi Amin Dada eyali teyasoma, eggwanga lyali litambula oboolyawo mu byenfuna nga ligenda bugenzi mu maaso. Naye ate ku mulembe gw'abano abaasoma abalowooza nti no bategeera nnyo, eggwanga lyongera kukka, lyongera kugwa. Mbadde njagala tusooke tufune katambi ak'emabegako, akatambi ka Idi Amin Dada nga mukyala wannyonnyola ku ngeri bbaawe gye yakwatangamu ssente, nga nabo bennyini abafamire batuuka ekiseera ne bagamba olowooza toyiseewo, naye nga ye agamba mpeereza ggwanga lyaffe, ggwanga lyange. Ndowooza abakulu bano n'obukyayi mwami Museveni bw'alina ku Amini, obukyayi obuyitirivu bwamulinako, kuba omuntu awalana n'awalana n'omulambo abeera ate mubi nnyo okusinga oyo gw'awalana. Nti mwami Museveni tayagalangako Amini, nti ne mu kufa kwa Amini omusajja yagaana okuzza omulambo gwa Amini, ne juzu babadde bamuggulamu essomero yagaanye. Njagala tulaba akatambi kano, oboolyawo eggwanga lyetaaga abakulembeze nga ba Idi Amin Dada okubeera nga libbulukuka okuva mu guno mwene embeera bano abatamanya ŋŋamba abayeekera mwe balitutte. Kasita omukulembeze otandika ebyo nga n'abagoberezi bo batandika ebyo nga baminisita ng'ebyo tabyagalira dda, terina akawunti bweru, sente zonna zaaliwa ezize. Era namugamba nti okoze ekyo, n'agamba nti Allah gyali ajja kutuyamba. Amini bwe yajja mu nnyonyi eno mulimu abantu abamu abatonotono bwe yajja nabo, ebisawo bya ssente bye yagenda nabyo byali bisobola bamazaako bbanga ki? Teyatwala bisawo, yalina briefcase ye nga mwe muli awo ssente butonotono, teyatwala bisawo. Oli omwami kwegamba yalina endowooza ye nga nange ebiseera ebimu sigisanyukira. Ng'omukyala ng'olaba ebibalo bye birala. Nga ye abala bulala, nze mbala bulala. Naga nti ssente za ggwanga yazireka wa? Yazireka, teyagenda na ssente. Era oli agamba nti Amini yagenda n'ebisawo, nze ndi mukazi we aba alimba. Mama, kino kye yakola kyakikola kya kika ki? Ye bw'atyo bwe yasalawo. Ogenze owadde President Bank of Uganda ogirina byonna byonna yonna eri mikono gye, naye teyagenda na ssente. Kati nga yeesize eki? Era kyova olaba nti famire ye tuli mu bulamu obwa bulijjo, tetuli mu bulamu bwa kwejalabya, kubanga ye munnaffe obulamu bwe yatuwangalizamu bwebu bwakoma bwebu. Eno yalina ebintu ebikalu wano bingi, naye kati tusuubire tubijja kutereera mpola, tulabe nti tufuna ebintu byaffe ebyo mpola mpola. Naye okuga nti agenze ne Kutiya, nalaba Kutiya ng'ava Libya ajja mu Uganda nga omukulembeze amuwadde ssente ez'okuyamba eggwanga. Kutiya wagirabako Kutiya ya ssente? Seemu amakutiya ne mugamba owange nine Kutiya emu esigale wano, nangamba zigenda mu banka ssente za ggwanga.
Wow. I mean, Gaddafi yafuna yawa sente yawa amini sente nga ziri mu makutiya. Ne baziteeka ku nnyonyi ne zijja. Twali naye ne tujja. Mbwana wele katoyo kubeka ekisawo kino kisigale wano nti enkya batwazireeta kiro enkya zigenda mu Bank of Uganda esente za ggwanga nze nkolerera ggwanga musigalawo nga muli awo mu ngamba kino ekisawo ekimu kyandisigaddeko wano kinedda sente za kameeza za ggwanga yes Amini bwatyo oyo ye mukyala wa Idi Amin Dada ampuliriza byebyo ebyogerwa ku Amin Dada tafaanana nga zino ensega eziri okumalawo obumazi nti oba oliawo bwe ziba zizze mu kitundu zaagala kusaanyawo buli kimu ziringa ezitazadde ziringa ezitalesse baana eggwanga baliresse bulere ampuliriza munnayuganda munnange abasuubuzi bagenze mu maaso n'okubeera nga beegatta ku Bobi Wine kubanga azze ayogera ebintu bino nti oba oliawo eggwanga litambula nga lidda mabega naye embeera we batennakunyigiriza totegeera muntu mulala kyayitamu lwaki yeekalakaasa bw'emala okutuukako ozuukuka kakati wano wategeera engalo n'agamba kakati bulijjo tubagamba kino kiri bwe kiti nga mmwe temubiraba naye njagala kubeera nga mbawa akatambi kano ka mwami Museveni ye kennyini yeewaako obujulizi omuntu sebe yeeyita ekisiraani naye aba mulalamu njagala tulaba akatambi kano tukwate empola emboozi eno tugenda gituukira ddala ku kinyusi tukwate empola mbasaba tugimaleyo okusobola otegeera embeera eno ereetedde abasuubuzi okubeera ng'olunaku olwaleero beekalakaasa ate nga tebatandise leero okwekalakaasa kw'abasuubuzi kwatandika ennaku z'omwezi 8 omwezi guno gwennyini ne kuyimiriramuko naye ne bagamba bajja kuddamu ng'ennaku z'omwezi 16 ampuliriza olunaku olwaleero z'ennaku z'omwezi 16 era batandise akeedimo kaabwe akawonna mu Kampala, Masaka n'ebitundu ebirala mu ggwanga njagala tusooke tulaba akatambi ka mwami Museveni. Eno de ilunganya jatela. I am an enemy Ati jadegi padano. of the people. Jadegi padano inugi. I am Ekirani. Sorry? I will be Ekirani. Aberu salo kisrani ni dano. I will be a curse to the people. Aberu kuong penmaju And you call kuong. me a leader. Eno de ilunganya jatela. I am an enemy Ati jadegi padano. of the people. Jadegi padano inugi. I am Ekirani. Sorry? I will be Ekirani. Aberu salo kisrani ni dano. I will be a curse to the people. Aberu kuong penmaju kuong. I hear some people saying that I am their servant. I'm not a servant of anybody. Ako ke katambi agamba mwabamanyinga omukulembeze nze ndi enemy ow'abantu ndi mulabe ow'abantu yabyeyogeredde obyewuliridde mu ngeri y'emu yoyo mwami Museveni tulabye ku Amini byakolanga ne tulaba mwami Museveni byakola era nga y'omu eyakola akatambi kennakulaga wano gye buvuddeko we yali mu ggwanga erya Sudaani n'agamba nti yeebaza Salva Kiir okutta abantu so byonna biri ku muntu omu yeeweza okurashinga buli kimu nga bwaga abaganda yeweero bakurashinga yagamba NUP tunagenda tuka 2026 nga bonna abamazeewo eyo group ya Kyagulanyi nja kugimalawo kwegamba obwongo okutegeera na buli kimu akulaba mu kutta kujjawo oba oliawo nebyandibadde ebirungi njagala kubeera nga nkutwalako oba oliawo mu bigambo bya President Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga tetunnatuukawo njagala tusooke tutunuulire ku bintu abasuubuzi bye basimbyeko essira ampuliriza gwe munnayuganda ali eyo agoberera omukutu guno njagala kutegeeza nti ebintu bingi ebitambula abasuubuzi bateekawo okwekalakasa ng'ennaku z'omwezi 8 okwekalakasa okwo kwali wonna ne waliwo abataasibawo batuuka ku nnaku z'omwezi zaali 9 ab'e Masaka ne batuula ne omubaka wa General Museveni omubaka wa General Museveni ow'e Masaka
bo ne bakkiriza okuggulawo wabula ne bagamba singa bye twagala binaaba tebigenze maaso tujja kkakibwa okuddamu okuggalawo ng'ennaku z'omwezi 16. Ampuliriza olunaku olwaleero ebibinja byonna okuli ekyakasiita futa byonna bigaddewo amaduuka okwawukanako n'emirundi egizze girabikako leero bakkiriziganyiza wamu era ne bagamba tuggalewo bonna ne baggalawo. We twogerera bino amagye ge gateevuunyanga munyeera mu kibuga Kampala. We twogerera bino nti poliisi yejjudde mu Kampala. Tunajjukira nti ayogerera poliisi yavaayo kugulya omulundi ng'ennaku z'omwezi 8 we batandika okwekalakasa kwabwe n'agamba nti bino birimu ebyobufuzi. N'agamba okwekalakasa kw'abasuubuzi kulimu ebyobufuzi. Era wano we twawulirira omukulu amanyiddwa nga Joel Ssennyonyi ngasinkanye abamu ku basuubuzi era ne bamulombojjera ennaku gye bayitamu nti bazze bakonkona ku miryango egy'enjawulo nga tebabagulira era tebaagala bawuliriza. Joel Ssennyonyi n'abagamba nti ffe tubagulidde naye kino bulijjo kye tubagamba bwe tubagamba nti nno tukwasaganyize wamu ebintu bikole wamu mugamba abo ba byabufuzi naye kino teri atagenda kiwulira. Ebigambo ebyo tugenda kubeera nga tubituukamu. Waliwo akuuma akamanyiddwa nga kwagama omusolo ogwa ifreeze bangi omusolo guno gubasumbuwa naye ifreeze gwe musolo gwa gavumenti gwe yaleese ku basuubuzi. Ako kuuma koleeta ku mulimo ekisooka ka bbeeyi olina okawa omuntu akoparatinga. Ampuliriza njagala owulirize abasuubuzi kye bayingiridde nti omusuubuzi abeera mu dduuka nga ye waali ayinawo abakozi babiri abamuyambako okukola nabo bamumenya olw'ebbeeyi y'ebizimbe gye birimu nti okola ssente ntono ekizimbe kya bbeeyi kyokka ekizimbe kyabali abasajja. Kakati olwedde ze mukola nga mmwe abasatu tezibamala baleese akuuma ako gavumenti eyagala kubeera ng'ekeeyambisa okumanya omusuubuzi akola ssente mmeka. Kyokka akuuma ako baagala okafunira omukozi olwedde ne b'olina bano ababiri bakumenya ate baagala oleete n'akuuma okafunira omuntu. Akuuma ako kakola katya nti bw'oba otunda ebintu baagala osseemu ebintu by'otunze n'omuwendo gwabyo gavumenti esobole okumanya nti bw'oba otunze ekintu kya mutwalo yeggyeko mmeka ezaayo ke kakuuma. Remember okolera gavumenti kyokka ate olina okusasula omuntu agenda okukwata okubeera kuuma ako okubeera nga customers zaguze ekintu oba lugoye ayingizeemu baguze olugoye dwa mitwalo 2 era emitwalo 2 kakati gavumenti netemako wanezaayo gwosasula agenda okoparatinga akuuma ako n'ebirala ebiringa ebyo. Kakati abasuubuzi bagamba kino kisusse n'ekirala abasuubuzi kye beemulugunyako be bagwira abasusse okubeera nga boolyawo bazze mu bizinensi z'abannayuganda nti leero osanga omuyindi nga naye ali biza aguddewo akaduuka so nga abayindi bainvesita bandibadde bajja nga bajja n'emirimu eminene ne bakozesa ne kakati abayindi abagwira bakola ne bu business obusembayo okubeera nga butono. Kino ne kirabikanga omunnayuganda ye anyigiriziddwa okutuukira ddala ku ttaka. Njagala tufune ku bigambo bya President Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayogera ku mbeera eno ey'abasuubuzi. Yabawadde obubaka era n'abajjukiza. Tulabe obubaka buno. Mbalamusizaako mwenna bannayuganda bannange naddala mmwe abasuubuzi ba business community tubebaza olw'okukola ennyo okulakulanya eggwanga lyaffe mu mbeera eno y'ebyenfuna enzibu ennyo amasannyalaze gavaako n'emisolo emingi egyekanamye. In fact olwaleero mu buno obubaka njagadde kuyimirira nammwe abasuubuzi business community muli ba muwendo nnyo muzanya paati nene nnyo ku byenkulaakulana by'eggwanga n'olw'ensonga eyo abasuubuzi balina okutwalibwa ng'ensonga enkulu mu ggwanga. Omulundi guno tubasaasira mwena era tuyimirira nammwe mu mbeera y'ebyobusuubuzi ekalubiriziddwa nga bannansi ekonomi balinga gye babajjako gye bakuwa abagwira bajja nga bainvesita abalina just okumanufacturinga naye kakati tebali just mu wholesale naye bali ne mu retail bakola n'obutembeeyi batunda ne piisi emwemwemu ate nga bo
tebagibwako musolo ebiseera ebisinga baweebwa tax holidays naye nga bannansi bo banyigirizibwa. Tuyimiridde nammwe baganda baffe beba taxi nga bebataddeko emisolo egitasoboka babasako emisolo egitali gya mulundi gumu oba ebiri naye kwegamba ekituuse balinga abatadde omusolo ku musolo. Tumanyi nti muyina okwekalakasa kwammwe mu ddembe gwe mutegese ng'era bwe kyali wiiki ewedde era nga bwe bagamba wiiki ewedde nti eno gavumenti yanakyemalira ewuliriza kwekalakasa kwokka kasita muyimirira ne mukayanira ekyo kye musaanidde temuyinza butakifuna. Tubawagira era mwenna bannayuganda kitukakatako ffenna okuyamba abasuubuzi okusitula eddoboozi ly'abasuubuzi n'okuyimirira nabo nga bakayanira eddembe lyabwe ery'okusuubula nga tebanyigirizibwa kubanga abasuubuzi bwe banyigirizibwa buli omu ajja kunyigirizibwa ebbeeyi y'ebintu gye mulaba eyeekanamye n'ebirala efaanana bwe bityo. Tuyimirira wamu nammwe tukunga abantu bayimirire nammwe era tubajjukiza nti kiri ku basuubuzi bokka ku basomesa ku basawo n'abalala bonna bonna buli sekta evangayo neyimirira neyekalakasa mu ddembe nga bakayana okulaba nti bayisibwa nga bannansi tibabeera mu Uganda nga bejeyagaliramu nga nabo bali mu nkulaakulana era mu byenfuna by'eggwanga nga tebanyigirizibwa wabula nga balinga bannansi tuyimirire nabo. So tuyimirira nammwe abasuubuzi wano mu Kampala n'okwetoloola eggwanga lyaffe lyonna lyonna tukakasa nti bwe munaalemerako mujja kumalako musuubule mu ggwanga lyammwe nga nammwe mufunamu. Mukama abeere nammwe. Okay, oyo ye mukulembeze Robert Kyagulanyi Sentamu. Njagala kubeera nga nkwongerayo bwemanga nkwongeddeyo njagala tuwulire ku nsonga enkulu eziruma abasuubuzi. Njagala tuwuliriza akatambi kano buli munnayuganda kino kikwatako. Omusuubuzi yayimirizaawo eggwanga gano mazima. Omusuubuzi bw'abanga akoseddwa kitegeeza naawe osobola okukosebwa kati bitukwatako biwuliriza. Njagala tugoberere owulire ebigambo Joel Ssenyonyi byabagamba, owulire ebigambo bo bye baayogera, oweeyingose ku minzaani eri Mwami Museveni ne gy'atwala Uganda. Gwe kennyini onompandiikira komenti n'ombuulira Mwami Museveni ayinayo olunaku lwe yali ayagaddeko Uganda. Mwami Museveni alyagala Uganda. Ebiruubirwa bya Mwami Museveni biki mu ggwanga bw'oba tosobola na kuteeka bintu birungi? Bano abantu banyiiza balinga abateegomba mawanga gye bazungira. Tujja kuyita kuzunga kubanga bw'oba otambula butambuzi bbira mupango naye nga tosobola na kwegomba. Ife tuba tutambula otuuka noga ono nga yazimba akayumba kalungi nange bwe nfuna kasente njagala nkateekeyo eri ewange oba ewaffe. Naye bano tebeegomba. Idi Amin Dada yagendanga mawanga byonna mwabiwulira ne yeegomba ennyonyi naga muzireete, ne yeegomba ente nnungi bannayuganda basobole okubeera nga bafuna amata amangi naga muzitikke muzireete. Bwe bazitikka n'abuuza ye bannange ennyonyi nti ennyonyi ya bbeeyi bweti n'agamba nga ya bbeeyi ate okugigulira ddala ne bamubuyaga kati mutuwe ennyonyi nnya. Okitegedde ye mukulembeze. Njagala tukkirize mu nsi waliyo badikiteeta ababi ne badikiteeta abalungi. Nzikiriza Amini yalina obwa dikiteeta naye yali dikiteeta omulungi. Naye ono dikiteeta gwe tulina dikiteeta omubi 100% atayagaliza yadde eggwanga akalungi n'akamu. Mumuwulidde nga tutandika ye kennyini nga yeeyogerako yoyo Mwami Museveni. Njagala kubeera nga mbalekera akatambi kano mbasabye n'obwowembeefu mukawulirize mukamaleko. Nenjagala okubebaza buli gwe ntambula naye era alabye akatambi kano okukamalayo. Weebale nnyo, weebalire ddala. Njagala kusaba owe video yaffe like mu ngeri y'emu eyakatwegattako nga gwe mulundi gwo ogusoose okulaba channel eno. Nkusaba genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa. Munoonyeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo ku nnamba y'essimu esembyayo 711 asobole okubeera nga akutaasa era akuyamba mu bizibu eby'enjawulo. Tusinkane mawulire agaddako. Mukama Katonda abankuumire. Eno yo abantu batandise giyita sokoola munda nti akuuma kasokoola munda ke baleeta olw'ensonga nti ye kokota bukokosi ne kooyina kubanga kati etoola ku magoba. Amazima gali nti mashini eno eri mu babubbi bantu olwedde abasasula dde emisolo
mu misolo gye tusasula wansi eyo tulinamu omusolo gwe tuyita ogwa income tax ogwo bagutwala. Bannange mutuyambe ne authorities ennyingi eziyitiridde nga buli ejja ekuŋŋaanya musolo ate nga tetumanyi olwedde tuguwadde ate ne baleeta authority endala nayo nekulyoka ekuggyako ky'oyina. Tusasula income tax, tusasula VAT ku bintu bye tuleese, tusasula license eya KCCA okwo kwegatta nti ne byeyandituwadde ate neddamu n'ebitusasuza ne tusasula kasasiro ne tusasula toilet. Naye ng'omuntu alina ennyumba ya mitwalo 15 enansana akuwa toilet, naye landiroodi w'e Kampala gye tusasulire miliyoni 3 toilet tugisasula. Eyo nakyo kizibu ky'amaanyi. Ne tusasula amasannyalaze separately, nammwe muli ba landiroodi naye mulekeraawo omululu. Ekyo tusaba abantu bannange bakuŋŋaanyizibwako emisolo egibatuusa okwetamwa eggwanga lino. Ne tugamba bannange nti n'etteeka lya landiroodi n'omupangisa eryajja lyayitira wano n'eririmu ebituli bingi ekireetedde abasuubuzi okubanga tebali comfortable ne mu maduuka gye bakola ki gye bakolera. Tubasaba nalyo mulitunulemu mu revising, tujja kujja tulyogereko nga lyo. Kakati tusaba mu misolo egyo gyonna gye tuwa bwe mugitunuulira ate ne tubaako gavumenti kyetujjako nga eringa ng'ekitujjako mu bubbi ye withholding tax eya 6%. Sente ezo ne zisigalayo naye tewali musuubuzi n'omu gwe baali bakoze eki baziddiza. Withholding tax atuyamba ki nga ffe abantu abasasula emisolo? Tugamba tetugaana kusasula misolo n'emisolo mingi nti n'oguliwo essaawa eno mungi nnyo, naye ng'essaawa eno tugenda mu mwaka mpya financial ya bagenda kwongeza emisolo. Finance yayiga kugatta ku Begasse terina we yawulirako. Bannange obutiko bukonye nti tuseeka ebijanjaazi kubanga n'emikadde gye nnyini tetukyagisobola gikola ki gisasula ate baleeta emipya. Tusaba mu financial yeeno etandika emisolo egijja nga mipya bannange tubasaba nga para Honorable Sewungu betuwulira obuwulizi bo nga tebatunoonya wadde naffe tetubanoonya naye ffe tubatya. Mukyo kijja kuba kya bulyaza amaanyi okubasinkana ne mutujuliza omuntu omulala nga mmwe mwatukolera omusolo ogutunyiga. Nze mu bigambo byange tewali ayinza tutaasa musolo gwa mirundi 5 gwe tuwa kati ku buli kintu n'ekitawa musolo okujjako mmwe bwe tusinkanya abali mu palamenti. Mbasaba mugende muddeyo mutuule mututaasa omusolo abantu abalala tubateekako empingu ya bwereere. Mmwe mwabagamba batusoloze 18%, mmwe mubagambye batusoloze ettooke mu nnimiro, mmwe mubagambye batukwate mu kkubo tewali muntu mulala. Ekyokulabirako bw'osoma etteeka erikwatagana n'ebyaffe ebya agriculture tebiwa musolo. Naye mbategeeza n'olwaleero nsiiba ngugulana n'abasirikale ne State Council yabiyingiramu. Revenue erina abantu n'abatali mu uniform bakwata eddagala n'ensigo. N'olwekyo tewali kiyinza tutaasa kubanga obwedda twogera wano nga mwenna mwayuya mwagala mmere. Senga tunaava mu busuubuzi bw'ebikola ku kulya, singa tunaava mu busuubuzi obukola ku bisolo mujja kwayuya wiiki nnamba. Mwekyokulabirako mu kitunuulire wano COVID ngazze ffeffekka abasigala bakola kubanga wadde mwali basibe mwalina okulya. N'olwekyo mutunuulire ebyobulimi ng'ekintu ekikulu. Ekirala nsaba munoonyereze nnyo ku ssente ze mussa mu agriculture ezitakola ze tutalaba. Mpandiikidde abantu amabaluwa mangi ba commissioner ne minister nga tubasaba waakiri tutuleyininge ba farmer, waakiri tutuleyininge ba agro dealers. Sente ze muyisa mu agriculture dirwe mwanoonyereza okulekeza embuzi biliyoni 15 ze mwalekedde awo. Embuzi twazigula simanyi egindi za biliyoni 15 ne zifa enkeera ne mukirekawo ate ze mugabe ez'ensigo ezitatuuka zo ziruliddawa. N'ekyokubiri nze nga bwe mbasanze mufube nnyo okutegeeza Ministry ya Agriculture eyagazisa abantu ba wano okutandika okukola ensigo eza wano. Lwaki mufubye nnyo okwagaziza ensigo eziva ebweru ne muziwaana ng'oli bw'asimba kasoli avudde ebweru olwaleero taddamu kumusimba? Twafuna challenge mu 2009-2010 mulembe gwa Ssebaggala n'omukyala ali
town kiraka wa Kampala kijambo baatuleetera trading license yali ya millioni ya sente ebiseera ebyo ng'esookerwako twaleeta petition naye twagikwasa mukulu Lukwago yafuna omukisa n'akuyega babaka banne abaalimu ebiseera 29-2010 twafuna omukisa nti parliament yatuyamba etteeka n'erikwatako erya trading license neridda emabega ne tufuna omukisa nedda mu miwendo emituufu egyagerekebwa era license tukisasula bulungi n'olwekyo mbasaba ensonga gye tuleese wano si kusiika binyomo tuleese ensonga etukuba tumaliriza bwana zaako ebitebi musajja musuubuzi w'amaanyi yo tuboogera naye be bali mu mbeera ffenna etukubira awamu enogoonya buli omu ekola ki ejja mumira bwe yasama n'ensolo egikola ki egirya n'olwekyo fe abasuubuzi nandirowoozezza nti si bujeemu bwa kutaba misolo naye waliwo obulyazaamaanya nti ddala batutaddeko ekintu ekitategeerekeka abantu baganya okutegeera abasuubuzi b'omu kikuubo enjogerera tuli bayiribi ebokisi emu eribwako basebo tusanyuze nnyo okujjaku wano naye ifirizi waffe eri maduuka gituubira ku Nabugabo edduuka limu libyemu abantu 8 nabuuza nze bwongo bwange ataasoma tugenda kukola tutya ensonga ey'abantu 8 mu dduuka ki limu ekyokubiri nti emisolo kyebekanga batujjako emisolo emirundi emeka emirundi 2 kuba bwewa VAT ng'ebintu biyingira ayo nobaga neddamu we VAT ifees ebyo tebitegereka bulungi ekyokusatu ba MP bwemba munoonya obululu mutwagala nnyo naye history kyewuunyisa bwe muwuya nga tukaaba temusobola kugamba nti mukole ki mujje muwulize ki bantu bakaabira ki oyo mwami zaako endowooza otata wesi musuubuzi ebizibu bimanyi ono muganda nga yakimanyi naawe okimanyi kuno kyewuunyisa okulaba nga mutuufu temutuyambako netukuba endubu enkya n'eggulo omusolo gufuuse omusolo nsookera ddala mutuyambe bakendeze omusolo twali tulina abakongo wano bayitirivu nnyo naye waliwo jankunabugabawo nabyo ojja kujja nkutambuza ojja kusaba okkirize nkozese Oluganda olw'abantu b'enkiikirira ab'ennakasero kyamazima tutunda byakuzimbisa ebikola okumaliriza ennyumba nga ffe twasooka okukosebwa mu kintu kino nti gavumenti yaleeta abachina abakola factory ne bawa monopoly bwe baali batandika okujja wano bajja ne bakola engogo ne bakola tayiro ne bajja mu katale bwe bajja mu katale nti baagaana okubeera ne chain bw'ogenda mu factory ogulayo bokisi ya tayiro emitwalo 2,300 abavubuka bajja mu katale ne beegatta 5 nabo ne bagenda ne babawa konteina eyo ne factory yennyini nnyini nejja mu katale ng'eggulawo amaduuka ag'enjawulo nabo ne bateekamu tayiro ezo kaakati bwe bamala gw'omusuubuzi omu ali registered ne bagamba nti baagala efris naye nga nze bwe ndeeta tayiro omuntu anjiribako nenfunako singi 1,500 ku bokisi ze siringi 6 nga mu 8 square meter nina okusasula rent nina okusasula abakozi nina okusasula bank nange nina okubeerawo kizibu nnyo okusasula then nja kubivunula mu luzungu. I'll try and make it as quick as I possibly can. Okusookera ddala tubeebaza kubanga muzze okujja kwammwe kiraga nti mutuyinamu essuubi oba oliawo okuyimusa amaloboozi gammwe kubanga chairman bwe yatandise agamba nti bakonkonye ku nzigi nnyingi naye nga tezigguka ffe twagambye katuggule olwaffe tubawulirize. Muli banyiivu ate nga muli batuufu okunyiiga kubanga ebibanyigiriza biyitirivu. So obunyiikaavu bwammwe ffe tubutegeera era nga ensangi zino tuli basanyufu nti ng'abasuubuzi mutandise okutwegattako ku nsonga ezimu ze tuzze tulwanako
nga tuziremerako naye oluusi nga tulinga aboogera ffekka abamu nga bagamba tuli mu politics naye ate nga munnange embeera embi buli omu eba egenda mukosa buli omu just lwa lunaku ntera okutiizinga bannaffe bannamawulire naye nali munnamawulire nga mbagamba nti ekintu bwe kibanga kikyamu namwe kijja bayiikira ensangi zino babakuba emiggo olukulu omulimu gwabwe ne babakubira ddala so ffenna point gye makinga nti ffenna buli omu waali embeera embi obukulembeze buba nga tebutambula bulungi ffenna bujja tukosa wano mu parliament tulina ensonga ze tugenda ne twogerako zino zi bills nakyo eziyita tubeera ne zi minority reports zaffe naye olwokubanga tuli batono ne kisigalaawo ku record anti okay minority report bagituwadde olunaku lw'eggulo twalonkinze wano alternative budget yaffe